wagattako miliyoni ya sente ate nga ne kaadi yaguze eyansata. Abantu ba Ssaabasajja mwenna abali wano n'essanyu lingi okuba nammwe olunaku olwaleero nga tutongoza enteekateeka enkulu ennyo mu kika ky'Engonge ey'okuzza olunaku olw'omuziro ogwo ogw'Engonge. Emyaka gigenderedde egyange naye sirabangayo lunaku lukuzibwa lwa muziro gwonna wano mu Bwakabaka bwa Buganda. Abansingako emyaka lunaku olwo mwali mulwiddeko. Kitegeeza nti Engonge ya njawulo nnyo. Kitegeezeddwa olunaku olwo mu mutendera gw'ensi yonna luyitibwa World Otter Day mu lufuutifuuti. Ekyo nno kintu kikulu nnyo. Beebaza enteekateeka eno gye mukoze olunaku olwaleero. Mu byonna mukkirize njogere ku bukulu bw'ensonga eno mu ngeri enjawulo. Enteekateeka eno mu miziro kyongera okugatta Obwakabaka bwa Buganda, kubanga enteekateeka eno eyongera okuggyayo ennono y'Obwakabaka n'eggyayo obuwangwa n'eggyayo empisa mu Bwakabaka bwa Buganda. Ate n'abaana abato nga beendaba wano beeyongera okumanya obukulu bw'omuziro. Kyakusaalirwa eno fundraising nga bwe nategeezeddwa muganda wange oli, naye ate abaana abato bwe bati bwe bajja mu nsonga zino beeyongera okumanya obukulu bw'ebika. Wano mu Uganda abantu ba Ssaabasajja oba Abaganda banjawulo nnyo bw'ogeraageranya n'abalala olw'ensonga nti walina ennono ze batambulirako ate ezimanyikiddwa nti omuntu asobola okulambulula bajjajja b'abajjajjaabe emyaka nga 200 oba 3 emabega. Ekitali nnyo walala ono waliwo obuwangwa, waliwo empisa egobererwa. Ekyo nno kitwongera okubeera awamu. Awo kyenva nkubiriza abantu ba Ssaabasajja mwenna abali wano twongere okunnyikiza obukulu bw'ebika byaffe eri abaana abakyali abato. Tubeera mu baana n'omubuuza owulidde yenna Amatoofu, yenna Kyenjwe, yenna Kirijja, n'omubuuza nti omuziro gwo kye ki? N'akubuuza omuziro kye kiki? Tebabimanyi kubanga awaka mwogera because yes you know Lungereza. Ekyo kijja kwongera otubuza. Basaba tulina enteekateeka
kusaza n'emagombolola byabwe. Nibabeerayo enteekateeka bwe zityo, oyinza okuba oteekekedde abaana nga 2 oba 3 n'ofunayo 30. Ekyo tekizimba Buganda. Mu ofiisi ey'essaza mu bantu abakulu ne bajja emyaka 3 n'okweyongerayo weddira ki? Ngonge. Osibuka mu lunyirirwani n'akubuuza olunyiriri n'omubuuza yate mutuba ki? Yataawe oyogedde kuntabula. Bino tubiraba. Naye mbaaniriza mwenna nnyini ddala wano mu Kyaggwe, era enteekateeka zino nsuubira zijja kuwagirwa nnyo, ate mutuuke ku lunaku olwo olw'okujaguza lwe munaaba mumpise. Abamu muyinza okuba nga muli bajja muno, sebojjajja erinnya eryange Semato Vincent, bintu bizibu Kabaka gwe yasiima mukulembereko essaza lino erya Kyaggwe. Baagaliza okuteesa okulungi tegeezeddwa nti eriyo fundraising. Olw'okuba nnimiddwa wano nga Ssekiboobo akanaagenda mu nsawo eyampise Sebosiyoni, ojja kujja tunyumyemu. Twebale nnyo okuteekateeka omukolo guno, twebale nnyo okuteeka omukolo guno nga mu bweki baagaliza akawungirizi akalungi. Abaisiraamu tumanyi bali mu kusiibula assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erinnya eryange Muyambi Moses Rutaya nga ndi Deputy RDC Wambono District. Ndi musanyufu nnyo olw'olunaku luno olwaleero kubanga tabaganye wamu ng'abaana ab'endeemu eya Nakalama y'ekika ky'Engonge. Ssebo jjajja nze nsibuka mu ssaza lya Kabaka ery'e Bulemeezi era ndi kulya Naka. So Bulemeezi Kinyana Mpiindi Ekyaggwe. So ndi musanyufu nnyo olw'olunaku luno, ate ne neebaza olw'enteekateeka eno nga mukadde waffe Ssekiboobo bw'ayogeddeko nti kikulu nnyo, kubanga enkola eno etuyambako okweyongera okumanyagana. Era bakadde baffe, nze nina ekizibu ekya bannyinaffe baganda baffe bato baffe olwaleero, kubanga osanga abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi ab'emyaka emito nga baana bayise wano, omubuuza nti ye gwani, agamba enze Rita. Omubuuza ate ddala gwani, erinnya lyo gwani, n'akuddamu ki ky'otegeeza. N'omugamba erinnya lye ery'ekika gwani, n'agwanukula ng'akugamba abatali ku lumbe obuuza lyaki. Simanyi oba nammwe bibatuukako. Tukyali mu nkola eyo, nja kusaba bakadde baffe naffe era ekikwatako twongere okubuulirira abaana enkola eyo nsiituufu. Kyemuva mulaba nti awamu tutandise okufuna amawano, n'osanga nti Kaboggoza afumbiriganyi wamu ne Nassolo, abalala n'obasanga nga Nansamba afumbiddwa Ida. Naye lwaki? Kubanga abaana baffe gye bawangaalira oba baganda baffe beefunira ku mikolo, beefunira mu bifo bisanyuka,
n'amusanga gwanize Robert ate gwanize Kent ebisigale tebeetaaga kukola ki kumanya. So bakadde baffe nsaba nti mu mbeera eyo twongere okwewaayo omulimu ogwo. Tusabe abaana nti erinnya ery'ekika kkulu n'okusinga kati. Kyenva mulaba waliwo ensi ezimu nozisanga nga zituuma erinnya Amina Hassan ng'amannya abiri ogalaba gategeeza kintu kimu. Kale nno okuwuliriza Moses Lutaaya at least ambite Lutaaya Kabogoza mbeere n'abiri n'abanvaako so kitegeeza nti ekika kyo ojja kuba okiwa omuzinzi n'okuba nga otegeeza abantu nti nno oli wa kika ekyo. Njagala okwongera okwebaza abateesiteesi ab'olunaku Zion erinnya erikola ssente. Zion oyo bwe najja emukono y'omu ku bantu be nasobola okusisinkana nga bwe mumulaba mwetowaza era ssebo njagala okwebaza nti singa abantu bonna balinamu kasente akatonotono beetowaza nga eggwanga lyaffe lijja kutambula bulungi. So kwebaliza ddala olw'okukkiriza otukyaza mu kifo kino ate n'obeera omu kubangubiriza okubawo ku lunaku luno olwaleero kubanga ejjo namusinga nemugamba sijja kusobola kubaawo. Nabadde ne puroguramu bbiri olunaku luno olunsumibwa nnyo. Abamu baana baganyambadde bwenti bayinza ogamba ndi Muisiraamu nedda. Badde ne ebinyweza ekika kyaffe eky'eŋŋombe n'ebinyweza obumu nga ab'eŋŋombe. Oba oli awo nno gyamaze alabangako kika teekateeka kintu kino kiriyingira mu byafaayo ekika ky'eŋŋombe kyasooka ekole. Nze ng'omuntu nange omukolo guno ogyeko okusinkana mu nkiiko nga zino n'okumanyagana okw'enjawulo era ssebo jjajjaffe okukulembeddemu ekika ky'eŋŋombe ekirabe kigagga mu bwongo n'ebyensimbi. Okuba tulina bayunivesite baprofesa kitegeeza tulina okwongera okwogeramu ekirimu eddene okulaba nga twongera mu nnyingiza yaffe ey'omunsawo mu maka weewaawo n'abaana baffe bakubiriza okusoma. Kati naffe abalina opportunities entonotono tuzikozese okulaba nga abaana baffe ab'eŋŋombe tubaako bwe tubateeka ekika kigazibwe ate kibeere kigagga nga kigenda mu nsimbi. Noolwo bigambo ebyo njagala okukoma wano ebyenjawulo ng'ebyo bigenda mu maaso omwana asobola okugenda wali bamusomesa wova ku kisolo ani addako wovako yaddako kiri okugira ddala ku mpya zaffe. Kakati mu Luganda abantu abamu eŋŋombe bagiyita entukulu era twakuleera ewaffe bagamba entukulu yalidde ki mu byennyanja amaaso ate ne bagiyita eŋŋonge kati ate Luzungu ne bagiyita ota. Eŋŋonge kisolo ky'amaanyi kirungi nnyo. Ekimu ekiri uniiki ku ŋŋonge kyekisolo ekisinga mu bisolo byonna Katonda byatonda kyekisolo ekisinga okubeera n'ebyoya ebingi. Olususu lwako thickness ng'omugaso gwakyo kukiyamba obutanyogoga nnyo mu environment eyo gyekibeera ey'amazzi. Kyekimu ku kisolo ekiri muzungu agile mu mazzi. Teri mu buzi kisolo kisinga ŋŋonge kuwuga mu mazzi nekikyuka nekigiramu nekiddayo kyekisolo ekisinga okubeera agile mu mazzi era kigawoomerwa nga kizannya. Nange olw'okuba neddira ŋŋonge yasinakula kutuuka wano nali daiva wa diving
okusomera eyo Malawi bayitayo Mampe kuleke Malawi nalikola masters degree era wenajja wano nakadda affect life okukebera obutimba wansi eyo oba cages azakatambuza naye kati nakuze sikyadayiving era ng'obuuzizza abavubi bano aginjo nyanja ogibaddemu mirundi emeka gyotera okukwata engonge ku katimba singa kyali kisirusiru singa bakikwata naye kigezi nnyo kimanyi engeri wekidookinga ekimu ku byo wowe kisangwa ennyonga eri bagita semi aquatic kisobola okubeera ennyo mu mazzi naye ati nekiddako nekulukawo era newogenda ku busu kirina we kirinnya nekiva mu mazzi ate nekimala nekigira kye ekiddayo engonge za bika 13 naye ebisinga okumanyibwa biri 3 waliwo gye bayita sea otter yesangibwa eyo bantu abali ocean tetuzirina kubayagayanjagale ate newabaawo gye bayita giant otter yonene nnyo tetugirina wano kati engonge gye tulina wano yentono era esangibwa nnyo mu South America ne mu Asia eyo gye tulina era engonge eyo bagita small throat otter erina zenjala erina enjala oza tujja gikebera tunabya abagala okukebera ku ngonge eri preserve mu department y'enkulembere Makerere tugirina mu miziro ate era abaana nabo mbasindike kubanga okuva nga 5-7 omwezi ogujja tugenda kwekisiki y'ebintu ebyo oduranga abaana mbasindike abo babirabe engonge